wabalusewo olutalo wakati wa Sheebah Kalungi saako ne mujjawe ali e London tuula kalira mbiina ngenda kubeera nga tedde okuteerako nawe osobola okubeera nga te omanya biki ebiriyo saawa eno likinga video sheyalingirako abalala ate bino byonna byokola soko biveeko bere nga te owuliriza ki ekiriwo saawa eno kakati navayo ne mbeera nga te mbalaga bawa Sheebah Kalungi omutuufu era ng'omwami ono amanyikiddwa nga Jaffa musajja Munnayuganda lwakuba wangalira wali mu ggwanga ery'e UK era nga musajja ava side eri mu Eastern Uganda njogera ku Jinja oba ava side eri ebusoka kati omusajja oyo ayina mukyala we side e London era ng'omukyala oyo yasooka okubeera nga ate afuna empapula ebyempapula ababitegeera mu bitegeero okubeera nga oli mutuuze so omukyala ono yasooka okubeera nga ate afuuka omutuuze wabula oluvannyuma ennyo n'abeera nga ate afuna musajja we ono Jaffa n'abeera nga ate naye amuteeka ku mpapula naye babeera nga ate bakola beautiful family era nga balina n'abaana abalungi abalabikira ddala obulungi kakati oluvannyuma ennyo omusajja Jaffa asalawo n'agamba okka emirimu gye ndiko wadde ngikoze naye kakati ngenda kubeera nga ntandika okubeera nga ate nange ntandikawo omulimu gw'okubeera nga ndeeta abayimbi babeere nga tebajja mu ggwanga eri UK bongere okubeera nga nabo baperforminga beenogere kasente ate naffe twongere okubeera nga ate tusigazaamuko kasente nga family eyo no gye yasinkanira omuyimbi Sheebah Kalungi n'abeera nga ate amuleeta emirundi egy'enjawulo ndowooza nga bw'obimanyi bw'osinkana ennyo omuntu mutukwetesa ne mbeera nga ate mukwatagana era eno gye yajja firingi ez'omuyimbi Sheebah Kalungi era ensonga ne babeera nga ate munaye bazikwasaganya here and there mpolampola ebyavaamu Sheebah Kalungi n'asalawo n'agamba okay omusajja ono yandiba nga ali serious ate omusajja Jaffa naye nga omulaba omusajja alabika bulungi so ne basalawo ne bagamba okay katubeere nga ate munaye tukola family ennungi kakati Sheebah Kalungi yeesibe bali abakyala bano b'omanyi abakwekakweka abaana Sheebah Kalungi yasalawo n'abeera nga ate ayatulira omusajja ono n'amugamba gamba mukyala w'oyo we UK nti yafunyeyo mukyala munne kitegeeza simuyinako obuzibu abeereyo nange embeera eno ensonga tubeere nga ate tuzikwasaganya era nga mutegezeeko nti ndi lubuto era ngenda kubeera nga ate nzaala abaana kwegamba abaana be baleme kubeera nga bali isolated nti ate kakati omusajja yazaala eno ate noono omukyala takimanyiiko oba bano abaana kwegamba ye Sheebah Kalungi yali ayagala ng'ayagala bano abaana bakule nga beemanyi kakati emboozi lwaki gikunyumiza ngenda kubeera nga ate njikuteerawo ku source omukyala ali London awo asobodde okubeera nga ate ampa bwino tulakalira oyongere okubeera nga ate omanya biki ebigenda maaso side ezeyo naye nga mbasekereddemu bwenna bwenna abeeyogezayogeza mbunze sifumba na mujja wange olaba Sheebah Kalungi omukyala alina byonna ayina ssente ayina ennyumba ayina buli kimu ky'oyinza okubeera nga ate weegomba asalawo n'agamba ngenda kubeera nga ate nzikiriza mere nga ate nfumba ne mujja wange gwolo gwe kadama we Saudi Arabia oba kata obe wewa kakati netulakalira bino byonna mbiina maaso ogenda kubeera nga ate obyewulirirako subscribinga in case obagobadde tunakubeera nga ate subscribinga ka notification bell kakoneko oleme kubeera nga ate osuwa amawulire mu budde bwennyini of course bumbeera nkuleetedde bwe naba nkujja wa Sheebah Kalungi of course ne videos endala nnyingi nnyo tulakalira nkomawo temuvaawo lwali lumu Sheebah nga akkiriza era ng'asalawo mbunna afuna olubuto munnange Sheebah amala okufuna olubuto ng'ateeka Jaffa ku pressure gamba mukyalawo ondi lubuto sirina kyenkwagaza saagala kunkuba mbaga saagala ssente but njagala omwana wange abaana bali boozadde mu mukyalawo bamanye embuno waliyo omwana ate njagala ne mukyalawo amanye embuno waliyo omwana saagala mwana wange kubeera isolated saagala mwana wange kubeera wakyama oba munfuna olwasooka Jaffa nga kimuzibuwalira nga basuggestinga bahavinge tetunagendeyo nga Jaffa yeefuula mbu Sheebah muyimbi we era nga yeefuula mbu nno mukwano gwe okutandikira ddala n'agamba mukyala we mbu nno ayagala bagendeko ku vacation ne Sheebah omuyimbi we mukyala we n'agamba ani kuba jjukira omukyala there is always a pointer omukyala agamba naye oyo omuwala Sheebah why is it that of all girls oyo omuwala I'm not comfortable with her nenga womanya abasajja ng'awoze eno ng'awoze eri you're just being paranoid actually at some point Sheebah buli we yajjanga
omwami sebo nga taddayo waka nga amugamba tubadde bize tumaze leeti omuyimbi kumbe yamalidde mu shiba nanga abaami. Anywho, long story short, Sheba goes ahead to have a very reproductive and productive relationship and affair with this promoter called Jaffa. Jaffa mwami musoga ali mundozo omusayi ngwaba kyotalera ng'abasoga abasinga we babeera nga we mumulaba. Kasajja ke kasirifu naye nga maama munange ebyaddirira tebyali birungi. Of course bambi omukyala nga bimusobera. This is a young family. This wife has battled cancer in the past. Yafuna bambi cancer. Kakyala kalungi kabalagavu kamuzaalira abaana amata. No musasulamu wotyo. It was not really a good thing. Of course abantu abakulu abategevu nga basalabed ne babituula mu salabed did not accept that. Namugamba, how can you let a person like to dictate? Naye nga munnange Jaffa nno nga ali mu mukwano ne Sheba. Oba sente oba magulu ga Sheba oba kyamu ya Sheba nze naawe. Naye nga y'omusajja yamukkakkanya era omusajja n'agamba omukyala mutonzi waffe yasazeewo mukwano. Badde yamufumbirwe kubanga okubusooka si kwe kubulya because as we speak mukyala wa Jaffa separatinga ne Jaffa. As we speak, Sheba yayawula mukyala wa Jaffa. Gwalinamu abaana oba basatu. Gwavudde ewala naye. Omukyala yamuwa empapula. Bayawukana. Ennyumba yali ya government, of course, nga yagiwa omukyala. Currently, Jaffa ya moving out. Yeah. For a long time. I know. I can't wait to get them. Grandpa? Yeah. Grandpa? Baby. Little Papa, you're going to be so little. Oh my God, thank you so much, Mr. Ranga. I know that you'll be cold. So that one should keep him warm. Mommy, thank you so much, Mr. Ranga. Thank you. More. And more. And giggles. Thank you. Yes, so much. Grandpa, I find I now know we are going to be parents. Yeah. We are going to parents. Look at you being a grandpa. Congratulations. Thank you. Baby grandpa. Big parents there. So Musaba, kyonna kyekiri obanga gwe oyagala music mulungi, oyagala muyimbi mulungi, oyagala muyimbi wa mpisa wa nsonga, David Lutalo tosobola kumubuusa ki? Kumubuusa maaso tosobolera ddala tosobola. Ne bwaba kafulumiza luyimba lupya olwedde byakafulumya bimala okumulaga nti waki wa nsonga. N'olwekyo osaba abawadisi mwenna abawuliriza abaana bakusaawe musaba Lutalo tumuwagire. Musaba Lutalo tugole ki? Tumuwagire. Oba waliwo gwe yali anyiizizza, oba gwe yali akoze eki, bagamba azaala ekibi akola ki? That is bwekiba ki? Bwekiba kibi naye ate kino si kiki? Si kibi. So n'olwekyo ensonga endeese wano eriemu. Bantu mmwe bannaye muyina olukwata embwa mmannyo. Kakati bw'ondabira ku Misa Kisemakula omuntu yenna nga ndabidde ku papa sa Misa Kisemakula njagala mu mugamba akantu kano nti bwe mujja oganga nnyo ensanafu temutuulanga muntuule kubanga ziba zijja kukola ki butereevu zijja kuluma. Era nze abuuza
nti Mr. Kisemakula papa omusiime owa Kabaka ng'ogyeko okuba David Lutalo nti muyimbi munno like he's your fellow artist mwina muli ba musician David Lutalo omuyita otya for starters katutandikiraawo omuyita otya wa Luganda ro wa kazini wo kojawo oba and the reason why I'm asking this, it is very simple. Tewetaga genda ku rocket science kufuna rocket science okuddamu kino ekibuuzo. Buli muntu yenna alina omutwe nga gukola asobola okuntegeera. Weetonda ku behalf ya David Lutalo gwengaani kyekibuuzo kyange kyokka. Kwegamba mwe mujja mwasalawo mufune abasajja bammwe bajje batuwemule wemule basaidinge n'abasajja abanyigiriza bakwate obusente bwaffe obw'ekinaku bwe tujja mu katale bwe tujja mu kusima etoyi bowa okutunda empuuta bwe tujja mu kulima ennyaanya ne mukuŋŋaanya omusolo gwaffe ne mulemu okugukolamu enguudo ne mulemu okuteeka eddwaliro eddagala mu malwaliro ne mulemwa okuteekawo obwenkanya amakooti gasala byago sente zaffe zonna ne bazibawa bwe bamala ozibawa temukoma mu kuzirya ne mujja ne mutukudaalira ne mutuvuma ne mutuwemula abamu n'okkuba bakuba nze nyina abayimbi bemmanyi ng'asanga banne n'abakubakuba n'abajjamu amannyo naye nga ne boogenda ku poliisi tewali gye bagenda kukola ki naye nga mutukubira ku ssente ezaffe ffe ze tukolerera mwe ne mutwala ne babawa akaawamu owulira bulungi kwe musinziira otuvuma okutuvoola from there nga mukimanyi nti bannayuganda basiru basonyiwa ate beerabira era ze zimu ku password ze muwaayo eri nga mugenzi olya ssente kuba bababuuza abantu munaabagamba batya nti aba bannayuganda basiru abannayuganda basonyiwa omunnayuganda yeerabira mangu tujja funayo omuntu waffe gwe twesiga ajja atuwolereze tutegeke ebivulu ate mu bivulu omwo mwennyini mwe tujja osinzira tugambe gavumenti eno ebeewo muzeeyi paka lasiti kwegamba osasudde omutwalo gwo ogw'ekinaku omusolo tegukola kye guyina kukola naye ne mu kivulu kyogenza osalewo wagire munnaluwero munno basinziira okwo ku stage ate ne bagamba nti gavumenti ebeewo mpaka lasiti kakati eno gavumenti engeri gyeri ennungi nti eyinamu ebyana n'abaana nti ebyana ffe ababonaabona ontegedde you're going to find someone wagamba obonaabona ki muganda wange tewali kikumi kya gavumenti kyenyina ku bizinesi zonna zenina mu Uganda ontegedde era wabangayo omusiru yenna ajja n'akugamba nti laba gundi yazimbye kalina ku mulembe gwa gundi ayina emmotoka ku mulembe gwa gundi gavumenti endala oba ensi endala abavubuka abakola ebintu byebimu by'oboyogerako baamala kuwaayo pulezidenti oyo aliko kantu just gavumenti eteekawo mbeera esobozesa abantu bonna gwe totunuulira nze nzekka nedda kubanga ojja gamba egundi akola pick up gundi akola bizinensi eno gundi alina ne bizinensi bweti bugundi alina bizinensi ey'ettaka muganda nange bizinensi ey'ettaka gy'oba oyogerako gavumenti si yagimuwa eyo kampani gy'oyogerako gavumenti si yagimuwa kubanga ayita mu bugubi okuyimirizawo bizinensi eyo asasula omusolo nga citizen yenna omulala yenna instead omusolo ate tegukola kye guyina kukola ontegedde ffe embeera gye tuba twagala yeeno nti okeera ku makya ogende mu katale oli mukazi munaku owulira bamaama bamwe bali eno batunda nnyaanya tubasapootinga nga n'owange mwali naye azitunda era naye bamusapootinga tuba twagala akasente kajje mu kutunda ennyaanya omusolo guno gwe bamuggyako wano mu katale gusobole okukola enguudo kwatambulira bw'alwala agende ekiruddu asangeyo eddagala abasawo babasasule so that beeyisanga abasawo abali professional omusawo buli wootamusasula ssente ze n'abanja emyezi 4 ekivaamu tajja kukola kyalina kukola ajja kusaba kintu kidogo kye tutayina kye tutajja sobola muwa ontegedde bulungi kati mmwe temujja bitegeera kubanga abammwe si gye balwalira kubanga mmwe babawa akasente akaawamu ne mujja ne mutuvoola ate ne mutegeka ebivulu ne mwagala tujje tukole ki tubawagire tuba twagala oli obusente bwajje mu kusiika chapati omuvubuka ayina diguri ye yasalawo agende kukuba asiike chapati bwapangisa akazigo ke n'aguliramu kawuufa ne kasofa seti
Government erina okukuuma ebintu ebyo so that wabeera ku mulimu ate tebagenda kumubba. Gwegwe omugaso gwa government. Jeje emisolo gye tusasula tuba twagala gikole ekyo. Naye ku mulimu tukolera mu bugubi okudde wakanga ufayo bagibbi. Okolera mu bugubi ogenda obe mmotoka bagibbyeko number plate. Ogenda ku police ne bagamba abasajja bawe ssente ne weebuuza ani ali safe. Omusirikale waba yagambye nti bagambye ssente mmeka mitwalo 15 abasajja bawe ssente. What do you expect? Mwenga mwagala tujajjatte tususuute ekintu kyammwe tekigenda kukola. Misa Kisemakula with due respect nkuwa amagezi genawa ono omwana ani liri puzzle. Nti kituufu liri puzzle kojjawo kamiliyoni omwagala nnyo ye yakulinyise ennyonyi yagende South Sudan naye mu nsonga ze ne King Saha bala kilomita 1,405 okwata akatebe ka stool gyoba otuula. It is the same cheni mugama Misa Kisemakula. Munange mukadde wange papa Misa Kisemakula omusiime owa Kabaka. Bw'oba obadde olowooza nti transformer omanyene y'amasanyalaze gokka nga gwe gy'omanyi. Omwana yayogera ekigambo n'agamba ne animal erina transformer. Era byebimu ku bigambo bye bakozesa bwe baba banyiize. So sijja kunyumirwa nnyo ku myaka gyo n'ekitiibwa kyo ne legacy gy'otaddewo omwana okugamba nti olinga transformer. It will be bad. So to avoid that teweetaba mu mazima tolwana na mbizi. Kubanga embizi erwana yeevulunga. Ffe tuli mbizi ate tunyigirizibwa. Tulina obulumi bwaffe ku mutima nti abantu balya ssente zaffe ne bavayo ne bakudaala. Olina agamba nti muli basiru nti abo basiru ono kano ka David Lutalo kali kasiiwuufu nga enviiri kaziteekamu na geisha ne zikola bweziti kakyalina agamaalo geegundi abantu bakawagidde bakabeereddewo kategese ebivulu mu buli mbeera. From there najja n'agamba nti abo baazawi basiru ne bano abawagizi ba NUP ne bano abaagala enkyukakyuka mbu those are fools. Kati engeri gye tuli basiru katusalewo tuwagire basiru bannaffe. Eno message njisindikya David Lutalo ne Misa Kisemakula nti buli muntu yenna yali ku ssente y'omuyi w'omusolo ng'olina business gy'okola. It is either ogenda kuguza bafamire yo bw'oba otunda ttaka ogenda diziikako baana bo. No one is going to buy from you. I'm telling you this. Mpozi nga tetuli balamu. Era tujja kubunyisa enjiri tubagambe tubaboole nga buli tubalaba mubeera mwekka. Not until we munagamba government eno nti abantu bali bubi. Nti omuntu bakeera ku makya ne bamenya ennyumba ye ne basendawo abantu nti lutobazi n'owulira nawulidde nti waliwo omuyindi oba mu China oba muki ali mu kuyiwawo ttaka. Bwe bagoba abantu ontegedde bagobawo abantu nti ntobazi. Naye kakati babuuza gundi nti kati twagala tukakase oba ddala alina empapula ezikolerawo. Mpapula ki ezikiriza omuntu okuyiwa ettaka mu ntobazi nga zigaana omuntu ozisulamu? Oli agenda okolerawo business nona alese otulotwe nga yagulawo buguzi ani mu bantu baffe abamu batendewaliddwa era ne bakkiriza emisango gye batazza. Ensi yonna gyemanyi nti tebakola. Mwabo mwe muli comrade waffe Olivia Lutaya Bamuhidini Sanya n'abalala. Kyanaku nnyo nti Museveni ne system ye yabitrayize bano abaana kubanga omuntu wabazze omusango omuwozesa bamaze ebbanga erikununkirira myaka 4 nga tebaleetanga bujulizi obaluma tebabawozesanga nga bali eyo. Kakati ffe tubategeera osobola okitegeera oli bw'aba amaze emyaka 4 mu kkomera nga tebamuwozesa n'atuuka time n'akola ki n'atendewalirwa kiba kya buntu oba okitegeera. Weewaawo tetukyekaleginga kubanga tumanyi Museveni system ebwekola kubanga oluusi abantu bavuddeyo ne bakkiriza emisango ate bwe bava mu kkomera ne bafa mu ngeri etategeerekeka ne babuzibwawo ne bakola ki n'ebirala. Mwawulira Balamoyo ng'agamba nti bwe bava mu kkomera baagala babatwale Kyankwanzi simanyi babayigirize bya NRM n'ebirala bwe bityo. Ebyo byonna byonna bityoboola ddembe lyabwe. Batutegeezezza nti Balamu yali okulw'omukaaga era nti bwe yagendayo n'abagamba mukkirize emisango. Bwe mukkiriza emisango ekyokubiri mudde mwetondere Museveni muteebwe. Ne bamubuuza oba ffe tubuuza bamwetondere ku ddiiri ki bakola ki bamukola ki bamukosa ki. Bw'abanga awalo kyabavunaana lwaki tebawozeseddwa ebbanga lino lyonna ne babagamba nti omusango gubasinze
tubawadde ekibonerezo bwe kiti lwaki oluvannyuma lw'okubula obujulizi n'okulaba nga tebalina kyonna kyonna kye basobola okubateekako basazeewo okubaforcinga okupleadinga guilty ne bakkiriza emisango gye bataza mukimanya nti gino emisango gye bateekako bano abaana gye bali pleadinga guilty minene nnyo ogumu gwa treachery okulyamu ensi olukwe omulala gwa unlawful of ammunition nti babasanga n'ebyokulwanyisa kakati egyo emisango minene nnyo okugiteeka ku baana b'abantu okugiteeka baana b'eggwanga ne babeera n'ekyo ekikolimo ebbanga lyonna lyonna emyaka gyonna nga bwe batambula ono bagamba yalya mu nsi ye olukwe n'ebirala bwe bityo oli bw'aba agenda kunoonya omulimu oba ayagala kutambula agenda bweru eyo criminal record esigalawo emubeerako so kyanaku nnyo nti beeyisiza bwe bati tukivumirira abana abantu demand yaffe badde nti bateebwe kubanga tebalina musango tebagala babawozese babamanyi nti bakola ekintu kyonna kyonna bawozese tugende mu kotsi of course ekirala kyetuvumirira ye saabalamuzi w'eggwanga oyo owunyidolo ne system ye babitrayinze bano abaana okusinga omuntu yenayina of course Museveni yasooka noddako ne owunyidolo ne system zaabwe zonna kubanga bano abantu ba civilian koti yasalawo dda nti civilians bave mu koti z'amagye naye owunyidolo yagaana okuwuliriza eyo apiira okutuuka n'olunaku lwaleero nti kati bano abaana babadde babogera nange ng'olaba baagala nakkaaba nga balaba nti kyebakoze tebakyagalira ddala naye nga tebalina kyakukola lwaki kubanga tebalaba kitangaala mu maaso bamaze ebbanga mukomera tukoze buli kimu kyonna nga NUP kyetusobola okukola netubafunira balooya netubafunira welfare netuyambako ku famiri zaabwe n'ebirala naye bw'olaba bano abantu abasinga bafiiriddwa abaana baabwe nga bali mukomera nebafiirwa abazadde nebafiirwa ab'enganda n'abalala abamu bwe baviira mukomera tebajja famiri zaabwe zagenda dda abakyala baana oba n'ebirala bwe bityo kakati naawe okitegeera nti bino bwe bali mukukola babikola lwa kutendewalirwa nnyo so katusabe nti bajja vaayo mukomera eventually era basigale nga bayimiridde ku kyebaliko naye nga bwekugambye nawulira bala mugagamba condition emu gye yabawa era kati nakugambye bagambye nti yabagambye balina okuvaayo ne beetondera Museveni kakati kyebategeeza nti bwe baba bavuddeyo baagala bano abaana babatwale babakozesa ensobi batandike okubafuula ng'ekyokulwanyisa ku saidi yaabwe eya NRM so kyekiri kye bagamba nti akusinzeeko taatawo n'awasa maamawo by force kakati kye bakoze omuntu omusibe emyaka 4 novaayo n'ogamba kati njagala lwampaka genda mu NRM lwampaka kakati ebyo biki mu ggwanga lyaffe so banansi bonna baagala eggwanga balina okuvaayo ku nsonga eno ne bagikondeminga abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa newaba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.